Popin Media. Erinnya ye Sserubiri Patrick agenda okuba chairman wa district eno 2026. Ojidde kabonero ki kubanga twala emabegaawo wali omu kubavuganya ku kadi ya NUP. Unfortunately notagifuna ate era mu kaseera kano gwe chairman wa NUP owa district. Nga bw'omanyi nti buli kirungi kiyayaanibwa nange ebibiina bingi ebibadde biyayaana okujja okubekwatira bendera era ebibadde biwulikika nti FDC mwagala agenda kugira mu FDC agenda kugira mu PFF agenda kugira mu DF n'ebirala bingi. Tubawadde obudde ne tubawuliriza ne bye batugambye naye ne tusalawo ne tugamba twagala tugatta abantu bonna. So nze nzijidde ku kabonero ka Ntebe ndi independent agenda okugatta abantu bonna. Ensonga ezindese okuba nti ndi independent naye ng'ate nzikiririza mu president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mukkiririzaamu era gwe ngenda okunoonyeza akalulu nga president ne ba candidates abalala bonna ab'NUP kubanga abasinga bonna nze mbaleese bwe mbadde chairman wa district eno mobilization NUP nfubye nnyo okulaba nga ndeeta abakulembeze era tunominate nze almost abakulembeze abakunukkiriza mu bibiri naye nga effort yange nga ssentebe. So abo bengendo otambula nabo n'abalala abanaba banneegaseeko abanaba independent naye nga nze ndiwo okugatta bonna tulabe nga tusobola okuwangula ebifo bino ebisinga kubanga ffe tutunulidde NRM gyetwagala okulaba nti tugijja mu buyinza. Chairman nga tumaliriza then ekifo ky'obwa ssentebe NUP ogera kikola otya obuvunaanyizibwa obwo? Obuvunaanyizibwa bwe tubaddeko bubadde bwa nakyewa. Okuba ssentebe wa district NUP oba wa Gombolola obona obuvunaanyizibwa bwa nakyewa. Tebuliko appointment letter, tebuliko kusasula, tubukola bwa nakyewa na kwagala nsi yaffe. So nze nja kusigala nkola emirimu egyo kubanga ndi munna people power era nkyali chairman wa people power era nja kusigala nga nkola emirimu egyo gya mobilization kubanga Uganda yaffe n'ebiruma Uganda tebiri ku kifo kino kya ssentebe wa district yokka. Biruma Uganda yonna teffe ekigendera kyaffe kubanga tukyusa embeera z'Abannayuganda bonna ne district yaffe awamu. So nja kusigala nga nkyakola omulimu gwa mobilization era abantu bano benakunze benaleese mu kibiina nja kusigala nga ntambula nabo era nabo be bampadde amaanyi era bakkiriza okutambula wamu nange kubanga tebakkiririza mwoyo ekibiina gwe kyakoze eki nkyabakaakaatiseko kulinga kukakaatika ku muntu bo gwe bawulira nga tebamuwuliriramu era yensonga lwaki nzize lw'amaanyi g'abantu kubanga ffe tugamba people power our power. So amaanyi g'abantu ge gandeese okuba nga ate nsobola okwesimbawo nga ssentebe wa district era akalulu tugenda kawangula 2026. Lwaki olonze akabonero k'Entebe? Olw'okuba nti twagala Ntebe ate nze ssentebe ngenda kuba ssentebe wa district. Kati obubonero bwonna bubadde tebulinza kunkolera okuleka akabonero k'Entebe kubanga twagala Ntebe ya district. Ensonga lwaki ngenda kutuula mu ntebe eyo era ke kabonero k'ennonze naye nga tukolera wamu n'ebibiina ebirala ebirwanirira enkyukakyuka. Olwaleero tutuukiriza ebisaanyizo byonna akakiiko k'ebyokulonda bye keetaaga n'obuyigirize tubadde tulina n'obusingawo ku kifo kya chairman wa district. So olwaleero nominatingiddwa nga candidates omujjuvu agenda okuvuganya ku ntebe ya district ene ye Kayunga. So ensonga nnyingi ezituleese mala yandigambye nti lwaki ovuddeyo akadde kano tulaba nti district yaffe yeetaaga abaana enzaalwa ate abakuliddemu era abagitegeera obulungi ate abalina obukugu. Ensonga lwaki tuvuddeyo ne tugamba katujje tuteeke ettaffaali ku district yaffe kubanga ekifo ekyo kya nkizo nnyo tetwagala kizanyiramu. Bwe tuzanyira mu ntebe eyo tuba tutadde obulamu bw'abantu baffe abawangaalira mu Kayunga ebyenjigiriza ebyenfuna amataka gaffe. So byonna twagadde tubikwasa omuntu oyo anaalumirirwa kubanga alina obuzaale n'obuvo mu Kayunga. So ensonga lwaki tuze tuteeke ettaffaali abaliwo tubebaza betugenda okuddira mu bigere balina kye bakozeeko. Tetugamba nti balina kye bakoledde ddala completely naye tulabye nti ate waliwo ebigaanye kati ebigaanye ebyo mu buntu naffe bye twagala okukola era kwentandikira nga ntandikira ku byenjigiriza kubanga ndi musomesa omutendeke nga tutandikira ku kufuba okulaba nga abaana baffe bafuna emirimu mu district mwe bakolera oba mwe bawangaalira. Tusanze nti omuntu okufuna omulimu we Kayunga wano kyafuuka kya ttunzi kati bye bimu ku bituleese nga abamu naffe twakirozaako kati tugamba nedda twagala tulwane tube nga tuzza Kayunga yaffe ku ntikko. So n'okulaba nga tusitula embeera z'abantu baffe obulimi ate n'okulaba nga tuteekawo embeera egatta buli muntu. Kayunga twetemyetemyemu nnyo olw'ebyobufuzi
kakati Sserubiri azze okulaba nga agatta buli muntu yenna regardless of his or her political affiliations naye nga bonna tubagatta wamu kubanga Kayunga yaffe ya bonna. Weewaawo